Ndabaze okundaba olwaleero luno siri musanyufu era ngenda kwogerako n'abana Uganda olwaleero mbadde nsaba afunye akakisa okubeera nga ndaba nga sinagenda kukola kibeere kingakatako okubanga njogera n'abana Uganda nga sinagenda kunoonyako ssente gwafunye omukisa okubeera ng'ondaba osobola okundambiza vidiyo eno obojja giraga munno kuba I had to speak something mbadde nina okubaako ekintu kyenjogera nga nze Penge kyebbanga libadde ligendeza ebbanga ddene nnyo ebbanga libadde gwanvu nga z'ensonga tulina okuba nga tuzoogerako nga tuziggusa zino ensonga nga ziviira mu bantu bannaffe bannayuganda be tuba nabo njogera ku mitima gy'abakawuboyi bakyali be tuba nabo naddala wano ku mawanga ngenda bawo kye bayita reality talk olera anyiigaanyiige sigenda kwerya mu ntama mumanye ekigenda mu maaso era manye amaloboozi mwagawulidde era eddoboozi eryo zinange ze nali likodinze ne ndikwasa omuntu omu gwe mbadde neesiga mu nsi eno oba ne ndikwasa amaloboozi abantu benze neesiga kakyanga nayinga kubeera ku blogging wa era amaloboozi eryo nze nali likodinze nga nange mmanyi ndikodingibwa eddoboozi eryo nali likodinga Lwakutaano omuvubuka gwe nasooka okuwa eddoboozi ne mugamba ali nterekere waliwo abantu abajja bonna bakomentinga ku zi Facebook zaffe abatulaba ne mulimba faani nga bo basuka mu bwa faani mu bantu abakomentinga ne beestablishinga nga nabo ba personalities abali awo abeekutte omu ku musajja gwe nawadde eddoboozi abeere nga ali nterekera simu meeting ankwera simumanyi ne mmanyi nti muntu ayagalwa nnyo ku internet kyemmanyi nti abeera mu Buwarabu era bamuyita Saka Mark. Saka Mark amanyikiddwa ng'omuntu asiiba ajja commentinga komedia ku Facebook page zaffe akuba olwali awandiika ebintuntu ne museka nakwata eddoboozi eryo omwankwa ne ndikwasa Saka Mark ne mugamba nterekere eddoboozi eryo mu ddakiika y'emu ne nkwata muganda gwe tukola naye omulimu gwe gumu bamuyita mwami Lumbuye Kajubi Lumbuye ajja kukuba screenshot abalaga eddoboozi nali recordinga ddi kati munnagamba nti waza setup oba bino bipange kuba nze Penge mbaddewo mu struggle era mbaddewo mu ggwanga nga nze mmanyi ngenda kusetinga Munnayuganda munnange oba si kyekyo gwe tukola naye emirimu gye gimu nze najja ngimanyi enkizo zibayinza okuyisa okubeera nga bayinza okukwata Penge ne bamussa wansi oba ne bamutta nakwata eddoboozi ne ndiwa Kajubi Frank Lumbuye era mmanyi bw'anaaba gyali mwami Fred ajja kwata screenshot yabalage ne ku WhatsApp ye ne namba yange mwe nesi gyemanyi nali muwadde eddoboozi nga Saka Mark we yakoze n'asaakolinga tiride eddoboozi Penge yali yalimpa dda nakutte eddoboozi lye limu bagambye babadde abantu basatu naye ndiwa Enoleka Kensandugwa mwe bagamba lubaala embeera nti buli kimu ebintu bye tukola tuno tabeeremu abantu baffe ab'enkizo be twesiga nga luwo omuntu wayagala okuteeka weetaaga okufuna ku magezi eri abantu bemukola omulimu gwe gumu ng'omanyi ebintu bye bakola birambulukufu oba birufu nze waliwo ebintu ebijja nange Penge nga ndaba binsukkulumyeko ne ngamba wakankole kino ngisindikewo omuntu ampe ku magezi kuba tukola omulimu gwe gumu eyo ensonga kinze babbuloga si balumba nze ensonga kiba buloga si balumba kwanze buli omu mmanyi yeetaaga munne siri mbino mbono yasinga ono yansinga ebyo mulide bankemekkereza ebyo bangamba mune wampangula ku Facebook simanyi wantwalatwala nga bankemereza banfuula omwana omuntu kumi balina baagala okunteeka zebyo zembiwulira buloga munnange zaliko kyokungamba nti nagoba ku Facebook nagikusangako nga gwagisimbako dyamakana yaliyo naye mpuliriza eddoboozi ly'omuntu ne mmanyi anjagala n'atanjagala n'omuntu ayinza okumpa obutwanze mmumanyi okusinziira ku njogera y'omuntu nafuna essimu okuva ewa Balamu muganange Edimeza akyatamanyi kiri kimu oba abantu bonna Balamu bazaakozesa mmanyi mwe bali muno mungi mulimu n'abakyala muno abava ne mubwa blogging Balamu abatuukirira ku nsonga za Penge mwenamba manye naye mwerabira ekiri kimu nti nze Balamu alina karakita gye yandabamu nti nze seesigika oba sinze omuntu gwayinza okwesiga nze Balamu kyasooka okubuuka mu mmwe mwenna baakozesa nti Penge yakibuuka Penge tosobola kumwesiga ate nziramu statement eno nze nnyinza okukola post ne ngamba nafunye ssente naye nga nakyenjagala obbajjamu ndabe nsobola okukola ku makya ate era mbalabuula era mbabuulira
mu bantu abayinza okufuna esente ya Museveni nze sirimu yensonga ki nsiiba mbavume mmana ne mugamba pengo ovumye omukulembeze nsiiba mbavume mmana kuba nti manyi tosobola kira kumacha omuntu yakuwadde sente nga nakalima n'omugamba olinga mmana naye ensonga ki nsiiba nzibaliisa mbalage nti nange naggwayo dda hope nasalawo tewali muntu akuwa sente ng'omuvume paka ku ntikko ng'akwebaza ati baganda bange mwenna abakola omulimu gw'enkola genda basooka babuusa ekintu kimu okujjako ng'oli musiru sooka otunuulira abantu abali ku gurawundi amusajja Obalamu bazaatwala ani ali obulungi bakwata radio personality mbasajja minnyo ne bamufuula omusajja omusiru mubagenda muwa dabo kabine eririddawa eririddawa dabo kabine naye bamusigamu kye bayita ensigo y'okukyayirwa abantu today yasirika meaning political career ye bagitta n'obwannamawulire bwe babusaanyizaawo sooka otuneko example y'abantu omuntu Obalamu bakugamba nti ngenda kubatuuse wa president bameka bakyusizza obulamu tugenda kubandaga naye ate ng'oli mu nsi y'Ebulaya wosobola okuba nga weekolera ebintu byo n'oba ng'osobola okwetuusaako buli kimu kuba munnanga ati se ntugezaagezaako okusinga ali waliwo akaliro wadde wano si waka waliwo ebintu byolina okukebera n'ogamba naye ono omusajja alina wayagala okunteeka ŋŋaanyi nemwe bimu temubiraba nze nasooka neekola posti n'emponinga omusajja bamuyita Eddie Mezaya posti mwagiraba ne mbagamba nange Eddie Mezaya nkulamusize ne mwagamba ne family yo ne mugamba family nguzi ndi musajja mugezi nnyo ne mugamba n'omugamba abaana bandabiri ne mugamba nerekera okusaba ssente nsobolo zikola ki ozeesabira mu lunaku lwe lumu lwennyini lwe ndikodinga essimu eyo nga maze olaba posti ngitaddeeko ekkuba essimu eyo gye nali kodinga nga nkubira olamaze okulaba ntaddeyo posti ng'omwami ankubira essimu bebe bena byayogera biki anzijukiza nga wenina ebizibu ku Bulaya benneetaaza osasula bbiiru Eddie na buli muntu yenna alina endowooza Eddie Mezaya kino njagala musooke mukitegeere leero kyannaku nanyo nti nsobola okukola vidiyo n'embira nga ndi kuba sikikola nko mu hisitole yange eno zokyo kimanyi gyo vidiyo nga nsiiba nkwogera ku teriiyo naye ngenda kukozesa ggwe n'abantu bonna abali ku mitimbagano bamanye nti nno waliwo embeera zitulina okuba nga tusobola okwejjamu ne twebbululamu ffe nga ffe okusinziira ku lifestyle yaffe oba ne gye tukulidde n'embeera yaffe katukuba tooki wewaka waffe gye tuva wazimiridde wakya leero osinga tebannatugula buswazi buli bojje Bulaaya nga gwe wampadde example bwe nabbiruza okusasula mukatona mugulu Eddie kasooke nkubuuza ekibuuzo kimu nze nga nze bwontunuulira oba omuntu yenna ali ku Bulaaya yali choice y'okujja ku mawanga wano lwaki omuntu akugula akulaga nti nalina sasula bbiruzo gw'okukkiziganya naye oba okuwagira political party esiiba ebeera bibonyabonya abantu nga nawe kennyini yakunyigiriza okuddeeka lwaki gwe bakulaga nti ekizibu kyo just bbiiru bino byensonga ki buli muntu yenna ali Bulaaya nze mbabuulira buli bloga gwolaba yenna yali Bulaaya nga akola post oba nababa teyakola nga bu video naye nga alina byawandiika abasinga basasula bubbiiru bwabwe just ne kiggwa life yo nga tennatandika kuva Uganda tewalina bbiiru twali Uganda tetulina bbiiru Uganda ogula just kitakalyo n'ozimba ennyumba oba oli mulandiro n'otandikira obulamu twalina obulamu obutalina bbiiru before ate tuli mu nsi ze tubeeramu ez'Ebulaaya nga bbiiru tezirikoma katoyinza kuwera kumaca gwe n'ogamba nti ebizibu byange just bidipendinze ku bbiiru twalina obulamu bwatali bbiiru ensonga ki twava esite lwaki bagamba mukoma w'e Kampala nkuwa ennaku maati naye bunkusasulira ebbiiru kitegeeza kwetaaga Bulaaya buli bbiiru gy'onoofunanga ng'okubira Balamu essimu wano Balamu wabeeredde omusajja asinga okubeera omuzibu ennyo evulaba nze yannemwa ne tusalawo tubeere ba cowboy nti Balamu ye musajja asinga neyita sitaani ne Balamu musajja muzibu nnyo kati kino kyasiiba ayagala kino era nkubuulira nze Balamu yankubira essimu era olunaku olwo nateeka posti Balamu esi yaleta posti yankubira essimu ngemawulidde emboozi ngambuza Eddie Mezaya bino biki bye mupanga nga Balamu seba ngamba mbwe papula zo nga sizirawo ne mubuuza mpapula ki nti Eddie Mezaya yatugambye simanyi agataliiko sino akuyita simanyi agataliiko sino mbu agataliiko sino yatugambye simanyi mwafiiriddwa eyo musimanyi leeta empapula balinze mbu mpapula bazisabu meeting ewamuzeyi bumuzeeyi Museveni alinze mbu empapula zange nzisabu meeting nembuuza Balamu mpapula ki nti simanyi mu proposal kwe kudduka okukola post kuba nze waliwo akatambi era ke yali yakola omusajja oyo nga bayomba ne full figure n'agamba mbu simanyi twalayo penge twalayo gundi wala era akatambi ke basooka mulabisa ng'erinnya lyange era mweriri nenkola post eno post ebadde yakubi nengamba omusajja mwana cowboy nze tonkwesa linnya lyange kusaka kasente nsobola okukeesakira era Balamu yasooka okukuba wano essimu
Nenumba omwami one mugamba ndadukira na ku Facebook kwenda kubira omula kwazi na platform yange nsobola okuwandika ekigu ne mugamba Eddie Blood irenga ye wayogera ze simu irako buziba gamba yagala sente ubulamu bwo bwayagala sente yane audio mwambulye na mugambe geno ofune sente na ye nange era nkimanyi nti nno tewabadde wo sente ze muyinza kuwa penge wabula bakusindise ng'omutume naawe nga osuubiziddwa sente nze mbeeko enjogera gye njogera je muyinza okukozesa mwe gavumenti nze nsembe mwe muwangule kino nkiddamu tewaliwo sente gavumenti zeyinza kuwa penge wabula musobola settinga pengo omuzannyo ne munteeka ewantu nembeera nga ndabisiddwa ensonga kize wagenza okukuba essimu eyo gwe weebuuze lwaki Balamu yankubira essimu namugamba teekako Eddie Mezaya ku ssimu njogere Balamu neyefuula akugattako bunoobula Balamu ankubira essimu mugamba teekako Eddie Mezaya mubuuze zemwana omwaka gasogere na Eddie Mezaya tubira mu byebundi byanjawo era nagamba Balamu teekako essimu oyo omusajja mubuuze proposal zaabwe namugambe zasiiba kubuzaabuza ko Balamu nti bannange nno nga naye nga ndi waka bannenga mukama w'amaanyi abadde anzibye ne ngamba Balamu teekako Eddie Mezaya omusose bulye ku ssimu ngolaba tuliko ffenna abasajja nga basatu Balamu n'agezaako okwagala okusika mbunaagaana n'ogaana okukwata neebuuza waki wagwana okukwata essimu nga Balamu antaddeko onnyonnyole Balamu nti proposal badde wabiŋŋamba mbusimanyi tusindika bbaluwa za Museveni wagana okukwata golowooza nze ndi musiru gwe naye wagezezaako okukwata okubira Balamu naye n'agaana okukwata mwadde mwine mwagala okunteeka lwaki Balamu ankubira essimu mugamba sibimanyi bye muŋŋamba teekako Eddie Mezaya gwe n'otakwata naawe n'oŋŋamba mbukwata essaawa eno kati siwomonkolera ddiiru nfune ssente kankubire Balamu nawe Balamu n'owagala omuteekako ne Balamu naye n'agaana okukwata omulamwa gwabadde tageti yabadde yanze kunsiraanya kunsemba mwade mwine temunjagala mukwate amaloboozi era nkimanyi eddoboozi sinze nzekalirira namwe saidi mwade mulirina yensonga kinakyusiza nange munjogera you understand nange nenkyusa munjogera yange nga nze penge nga ntegedde mwine mwagala okunte Balamu akubira essimu mbuga ogaana okukwata lwokuba olabeeko akugala ti okonferensi kolo nepenge omulabe bamutaddeko ogaanyi ate munaye munaawe oŋŋambye mukati kankube ekituufu kiri nti wantadde ku loud speaker naye ng'eri ampuli ekisinga ky'eddoboozi lyange lyabadde lirambulukufu nnyo nga nze ndiradde ebintu ze bensinga okukola era ne nkubulira bulungi nga muganda wange ne nkugamba muganda wange nze jjajja wange talinanga to that wasn't pretense ago ge mazima ne nkugamba n'okugamba biswaza okubeera mu site nga tusabiriza that was the reality twakula twegomba abantu ababeera muntu kugamba bugambi nti mbeera nva Bulaaya twegomba nga kye bayita nva Bulaaya tunnatuuka eno twamanya amazima ogamanyi Bulaaya eyo kya buli kimu kitambulira mu mitenda kinadde njagala okugamba lwaki tutwala eddakiika 5 ku ssimu tujja obusimu waffe tutagwa okubeera nga tungona bannayuganda abali Uganda tubagamba ndi Sweden tulina passport tulina webiti naye ng'okimanyi ebyo byonna byabwerere tukibe tulina kubeera mu zino mu mawanga ga buddu tulina kubeera site kwata akadde abantu bagamba amazima ekiri eno kyosiba ogamba nasoma kino ate ogenda kugamba nasoma mifu bulire eggwanga amazima nze kyenjagala mubeere beerufu mutwala obudde ne mubuzaabuza abannayuganda wano nti mwaterera naye nga mulimba ze kinnumira ddala kwata akadde ogamba omuntu nti nno eno Bulaaya Sweden nsiraanye ne mukola bu video ne mulimba abantu mwepadde ebitiibwa naye nga Bulaaya etwokyezze tumazeewo kwata akadde ogambe enafu Museveni aveeko tusobola kukikola oli eno opalapalanya mwagala ssente ozaze penge natuuka sobola kumanya ayinza kunzita ku Bulaaya kuno egyo emitima emiruvu gye banoonye egyo penge ne banzijawo siri mu ssiru siri musiru Museveni alonye emitima mirufu kachoka mazanyinza okutya omusudani wano nti ayinza okunzita banoonya myoyo nga mmwe mwana gyagala majja mukyanoonya batisa goloba ne mu South Africa mulimu abavubuka abalina egyo emyoyo ali mu struggle ne bamunyiga kubanga okwata essimu n'onkubira ng'olina weeyagala okunteeka okuba nkoze post gondi code ng'ezopisa musiru sobola kubeera esaawa yo nga nange nsobola okukyusa eddoboozi mukwata abudde mukamba abantu nti Bulaaya etunyize ne muli wano mulimba eggwanga what is a red passport gwomu wano saa zino oli mukungamba mbu simanyi wasoma mirimu mifu ku video siba ogamba abantu oli munnamagundu mulimba mugenze ku zi TV ze Uganda mutambuza obulimba genda ku TV ye Uganda oyimirire ku mazima ogambe tuli eno Bulaaya mwana nze obukira ku makyalo ngambe ekizibu kyombu ye bbiiru nga te waliwo obulamu bwe walina oba walina okubeeramu nga tebulimu ezo bbiiru za kyesiru ate naddala ku mawanga
bino ebintu byetukola bitanze okuaffectinga abantu wabamu gwe weebuze kikamyoni bamumye kadi ndipo bisimu simu tusobola kira kumacha noyimba moto lero enkya nakuwa kadi obulombolombo bwa nupu buba buli ulidda wa Bobby Wine omise musimu akuwe kadi nga wayimba moto noyimba embira teno jiddukamu obulombolombo bwa nupu babulidda bino ebintu ebimusere ebisinga ffe tukitime empenda z'okwezika buli muntu alina endowooza nti nno obuntu ate n'ekirala mwefula bwagira Bobby Wine temumutegeera kwa bino benne ebintu byasiiba ayomba bino yasiiba bagamba nze bannange nayiga okukola munansonyiwa era nze balamuye musajja mpaayo omuntu omu ku gavumenti awo gwesogedde naye kabeera essale nina eddoboozi lye bafirufiga bajja kukubulira beekapeeka njogera naye naye banvaako tabani muwala wa muganda wa Museveni ono yanisibanya omugulu ogwafa tumwine we namwanjala nze banvaako bamanyi ndi mawaya tebamanyi kyebaagala bagamba omusajja tebamanyi kyayagala nekozo okwefula mbamoya sina byempona ngati kumtwakira kumachanga mambulumbe ngene bagenda kuwalumbiye sente ngabasirumbiye bazikuwa batya sente sindi babwira kujja ko bujja mutu webu tamale mirundi yakubuza abafulumya akabumbi sibayo bumbi 10 bwa bloga publicity ali abufunye timudda mukwelimba lero omuntu akulaka video nti musubira sente za mu 7 teziri yatunulira bamulinanye balina kati Bobby omuyise musiru nti oloba mu myekadi Woti madempenda usuwandire ekibiina ekinyigiriza abantu kadi ofuna yaki abantu bamutanze bifuna nti biro bya music bikoze ebita abo Bobby takyaliwo bwe munakkiriza amazima nti betukola tudde bebitulamula nti bebitulamula Uganda egenda kubalema Bulaya si mmere mugamba abantu muleke kulimba nze ndi kino but yuga waliwo bloka ali Uganda akulaba nti you're fumbling with life yasiyala isidi nyinza kuwa kino obere mwene embeera tetwandibadde Bulaya nga sente tuzisaba site ekyo kyokka kikyamu ida kiraga nti twajja Bulaya ku myaka egikuze oba twajja mu nsi enkyamu oba ebigendera byaffe tetwabitegeera ebyatuleeta ku Bulaya nzira mu statement yeno The mere fact ntusaba akasente okuva site mu government ndi batuyirire sibanyo video bwe twatandika okukola buno it is a wrong move bameka wana abefula nga sibanyo bameka wana tegoma nga muntu kubeera Bulaya jango jewe nete mwagala kubuulira abantu mazima want water lina kijja firo omuntu wano kutwala omulambo oguze sito jakakasa sagala nze era nze kyovula banzemba bulira nze nkola video zange kintu kye nasooka okwewala kulimba neŋŋamba abantu nti Bulaya nnungi mpayo video nga nsiiba ngamba mbutendereza Europe girete tekinfuna nti nasiraana nnyo buba nze nsinza osiraana gyeyo video nga ntendereza Europe mugijjeeyo mzize ntendereza Europe mugijjeeyo video nga ngamba abantu mbu natendereza Europe hiya nazala abana bamulati hiya nazala mu bazungu hiya nakola bwenti hiya bayina obutabo newenfa abana bajja kubeerayo bati jijjeyo video eyo munennyumiriza mu kuzala mu bazungu munennyumiriza kubeera nga bana bange baswidi munennyumiriza kubeera mbu simanyi nina empapula mujjeyo video ebyo bekisiru nga njogera ebintu byagasiya mubijjeeyo naye mu bye tubikola nga tubikola mu buvubi ne mu kutya nti omutwe gwa penge gugulwe sente nyingi today neba liwo government sinsiro yita mitendera gy'abantu abayinza omutusako emitwe gya penge abantu abamu tetubamanyi ffe nti be bantu betukola nabo emirimu asobola okuteeka ewantu wakussa olw'okuba ye bamuzuula ekizibu kyebbiiru ne famire yakulaga address n'agibawa nti weewano ekizibu kye bakizuula bbiiru era buli activist yenna bino byakuyiga mujja kulaba abantu abapostinga Bobby Wine abantu muze mubalaba akolayo postinga Bobby Wine ebigendererwa bye bakugamba tebabeerangako kaawo nti bamutegeera nti bali ku kituufu banoonya sente nze nabagamba bwemba njagala sente singa nazikabadda yensonga ki omukazi ababya ne Museveni nsiiba mbavumbe mmanaabo sebe nasibikoze byabafande bikoze bitabo basiiba nabo mu state house kubalaga bona sente nze navaako ndima wa sinna na sente mama ne munekitiibwa mugomazemu ekitiibwa akusente ekyanga akwebaza ati
ne mulimu just tulina obuzibu tulinamu abantu mu store abejja mu struggle mbu balulembeekerevu jo bali awo nze mbagambye ze siri musiru manya ayinza okumpa obutwa ku Bulaaya nze mpayo video gye nali nkoze nga njogera ku muntu sekinnoomu nga si munna byabufuzi n'enjibaleko essaawa zino n'ekiro kyakuyiga nti abantu mmanyi bangi ne mu Sweden wano be bakozesa naddala abantu abezzazaayo eka Uganda abasinga mbamanyi abagulira tiketi ne mu meeting abantu okero kya kubakyalo ngamba nti badde mu office z'abantu bonna biki boogera ku Penge Edimezaya kuki teri ayogera ku Edimezaya ekituufu kiri nti nze mukozesezza okukolesa abantu bangi bankozesezza buli blogger abeera mu gyabedde afuna okulaba nga addukako e Uganda meeting ku bantu mbafune ssente neffe twatalafiya ssente bajja kuzibawa ne naffe tubalaba muganda wange nze nteekeyo posting kugambe toddamu kunsabira ssente nsaawe eyo nkubira essimu neme kumanya nti ondikodinga ntaddeyo post ekwanika nti toddamu kunsabiramu ssente without even a minute nonkubira akasimu nze sikimanyi nti ondikodinga nange ngenda kubyogera nga nange nabisengejjezza dda nkuwulira naye nze nina omutima oguyamba ensonga kinkubeereramu nti ne matatu wamwe gwe muŋŋambye ogwo mbusi gwe wali munteekamu mbusi bayibuuza enkwegayirire gundi abeeko ensaka gyakuwa naye nsobola ogikola kuba nze nina omutima omulungi naye ngenda kugenda mukuwambe musajja mumpereyo ku kasente naye ate nkimanyi ekyo mba kukikola ne mukirikodinga nti nga ŋŋamba mbusi manyi nti nno bakuweeyo akasente ate osanga ekyo balamu yandikikozesa naye okugjayo ensaka ye nti ne Penge yakkiriza olaba ŋŋambye empeeyo Edimezaya eddoboozi lyange lyokka nga twogera ku kintu ky'essente nze naye mba sifunye mmwe ne mufuna kyokka kimmala nze okunnyanika lwaki nze bwe mkwatibwa mu ddoboozi nga ŋŋamba kyogamba nze bwe njogera ne balamu ne ŋŋamba Edimezaya naye mumpereesa egundi nga wadde oŋŋambye ekyo kyokka that was the trick sinze kufuna wabula nze kwenda osingewo omusajja nti akuwe ssente waba takuwadde kimala balamu okukwata eddoboozi eryo n'agamba olaba noono ennyininyini twamugambye n'ampa ne bloga munene n'amuapprove wanamwenda osinga nti muwakaliza ogamba nti Penge sigenda muwa ssente ze bino ebintu balamu byasinga okukola abakuteeka mu nsona ne mwekuba ye n'afuna nze kungamba bugambye nti njogera ekyo nti kati nange mbadde njagala mpakati awo oke wabadde ontaddeawo nenyongera era kati kwongezayo family yange address ngikyusa awo kabwe natiiridde nze nkuwa akatiba njogere ku balamu mugamba akumpereyo ssente eddoboozi lyange mulitwalewo eryo nga ŋŋamba balamu aweeyo Edimezaya ssente kati nze bwe ŋŋamba balamu aweeyo Edimezaya ssente kitegeeza ate nze kennyini mbaako enkolagana yange ne balamu wenyinza okufunira ate omutitimbo ogwange kuba nze nninga agambye go ahead naye eddoboozi mwadde mulya gye mwagala okulitwala mwina gye mwagala okulitwala mundabise ate nina video gye nakola temwagitegeera luli ngamba noonyo bategeera kye mwagala okukola temwagitegeera bwe nagenda mu kafumbiro kange naye mbalaga mbu nno nkozesa empeke za sukaali 2 olunaku njaligaatiga naye temwategeera kye ngezaako bbalaga nti ze embeera yange naguba asiira mwe mutambuza propaganda onagamba nti nno tuyinza okuwa tuja kuwa simanyi mbu simanyi amunishale mbu okomeo wano obeere mu ng'oli covered kyogamba emyaka 10 n'omusono gye mbaddewo e Uganda awo nga sijja Uganda kyogamba gyo teginnoma nzibbala munga bwanyiga nti lumbu yazimbula okususa ebifaananyi bya Museveni nti lumbu yasaba Museveni afudde nange bwe nnyiga ebbanga lye mbadde Uganda nga sirinnyayo naye waki sidda Uganda mukana kaseera ate nga luno ne mwana temwategeera kinnageera nenkola vidiyo nga mbalaga sukaali ngezaako kusindika kifaananyi eri bakyali bange babbala mu nti ze embeera nnannyika tinzi wali wagenda okuŋŋamba munsula mu kabad space ogenda kukeera kuba kyoŋŋamba eki so kabona kayingira musibayi bonsula mu bed space nze natuuka nakoowa sikyayagala mikwano nze ku Bulaaya kuno nakoowa bamumpise mu ssiru nze notujjukiza nti tulina abaana twazaala mumwe abatuzaalira mumwe abatuzaalira mwenze mbabuulira ku Bulaaya kuno abantu abagenda okututta bannayuganda bannaffe mu buli bye bakola bannayuganda bannaffe bagenda okusooka okututtira nno ddala abantu babi gw'okimanya eddoboozi nadde nalituuse dda ne ku kitebe balirina era eddoboozi ero li ku kitebe olwedde gye riri ninze nga zompita yungwe
ne ku kitebe kw'edikoota zekamwokya gyeriri era ze nali nninze bulinzi mutandika okuteekawo emboozi magambe ate Balamu okumanya musajja Balamu yazze ne mu inbox yange nangamba Penge gwe kabaka wa propaganda abantu bankubira essimu nti baagala ssente ne mugamba Balamu nze ebintu byange byerufu olw'ensonga nakugamba omusajja muteke ku ssimu tuwogere akunnyonnyole nze kisinga okunnyiiza kyekino nti omuntu afuna obuvumu ng'akulabwa n'ogenda mu bimoloka n'okazana mu bikampuni kino kyekisinga okunnuma nze ku Bulaaya wano bannaaye omuntu akulaba n'ogenda mu bimoloka ebyo mu bikampuni n'oyiriba naye ng'omuntu se bali undercover yate gwe gwakunoonyezaamu ssente atudde waka ku kakompyuta muve ku bukompyuta tugende tukole ssente akulaba osiiba ogira mabavu ngalo zafadde mabavu kisiteyalingi munda mbikolero mabavu zaguba n'oguba siasobola nakukwata ku mwana wa muntu mabavu naye omuntu atuula ka kompyuta okuba inaabeera awo justice sebo ye ng'ate mbayogera n'abakungu b'NRM tibamugulidde etiketi mbadde sita abamiitinde naye nga ali mu kukutikkira gwozaze ndi musiru singayo layini sijja enkwata nekingenda nenkanoonya lwaki ngenda nenkanoonya mwana mujja bamutujja kusiwaya zaffe wano mutubuzaabuza ate nga mutwala ebbanga ne mufumirira abantu abakola omulimu nze mmaze ebbanga ddene nga naabavuma mukuluka k'ensi oyo mwana addako n'amuvuma n'amulengeza n'amuvuma nene weebuuza oyinayo ku lisiiti nga kakensa bamuwadde ssente olina okudobooza kakensa yenna balina gundi gyayimu kwenyigamu nti oyo bamuwa ssente naye nga bayinza okukubuuza gwayigedde ku kifulabwa kya kakensa ali mu kumwonoonera olina eddoboozi kakensa bamuwadde kale jjayo ti risiiti nze Penge olaba Katonda mu ggulu buli kyenkola kyonna ne Brian White newe yampanga 10 mu mafiina nga lisiiti nzikuba basajja abo banimpadde ssente siteekawo lisiiti nga tisimba liisa amaze obemmana era ensonga era abagezi baatugamba ngambye mu positi nti Penge tuwe evidensi eraga nti bakuwadde ssente kuba teriiyo tegenda kubeerayo teri ssente zenyiza kufuna mu abo bamazi naye nsobola okupositinga ekintu kyange nga nina wenjagala osooka olaba emitima gy'abantu ate ebintu ebimu kati Uganda egenda nze mbagambe kizimu twamala ebbanga ddene wano ng'abantu bavuma abantu abagenda mu Buwarabu nti babayita bakadaama baani ba TV presenter tewava kuvaayo muwala wa Gashumba bba tukwatirako nti abavuma abantu abakunoonye ssente bannange n'engoye bazeewola bwewozi tukolera emitwalo 5 if it wasn't for Shira Gashumba okujja n'ayamba bamaidi abo abantu b'e Dubai bandibadde baagala nnyo akawala ka Gashumba kuba baavumwanga ku TV station naye ng'omuntu amuvuma ku TV station yeeyo n'olugoye alweyazisa ate nga balina bulungi okusinga bbo itituuku onwe wanu simolugala okuvaayo n'abeera ng'ayogera amazima naga bannaaye eno gye tuli bubi tuveeyo tukozesa amaloboozi ffe abalina folo etugamba abantu ebizibu ebiri eno tuleme kwewana nti tulina butabo tulina mpapula mb'olinnya ennyonyi tubeera bekinyonyi life ekyuka tubabuulire ekiri wano ekituufu naye nga kiki ekyatuleeta wano ensigo oba ensulo z'okubeera nti nno twasiraana ziva ku muntu omu mwami Museveni lwaki kikubeerera kizibu nnyo okwogera ekintu ekyo lwaki kubeerera kizibu nnyo okuwagira weevu oba embuyaga oba movement yonna ejjako nnakyemalira oyo nekiba kya buswavu nnyo okumanya nti regimu yennyini yekutaddemu eyo embeera ate era yeekugula ngaetekuguze ku ssente zigenda kubeera nga ogenda kweyumusa e Uganda obeeko kyolagawo wabula ekuwa ssente kubeera nga osobola okubeera mu bulamu buno bw'osobola okubeera nga you can afford obulamu buno bw'olimu buno obwa bbiiru bavumanga abaana abo bakadaama bebavuma naye ngu pulezidenti amuvuma agenda kuzzaayo olugoye era yensonga kinze mu bulamu bwange ebintu byange okumanya byerufu nnyo nti nayagala nnyo omuvubuka
mu bulamu wensinga okwagala Uganda bamuyitanga Brian White yalina ensobizo ze yakola ng'omuntu bwe yenyigira nga mbyobufuzi n'avuma omukulembeze waffe Kyagulanyi ngero omuntu yenna nti asoomoze wabya ne weakness naye nze Brian White ye musajja mu kiro nkibabuulira mulo eyampanga buli sente gye yafunanga oba yagijjanga wa Museveni oba yagijjanga Italy. Brian White ye musajja kino kyonja kukimwebaliza era njagala Mukama akuuma omusajja oyo. Tewali lunaku Brian White yangamba kola video ng'owaana Museveni oba kola video ng'onvumira Bobi Wine. Mulugezigezi lwe yabyekoleranga eyo n'olaba nga asoomooza agenda agamba abantu oyo agwenjaga bwe okulaba akavidiyo kaviziti naye tayirina lunaku lwe yaŋŋamba nti kola video wane Museveni tiriyo wallahi. Naye kimu bibiri mpanira foundation yange bintu bye byali bya showbiz sape nze nsinga ebyo bye bintu bye nteekayo ka video bikibi bino bali mu champagne ebyo bye yayagalange kubibye nga promotinga nga ye Brian White brand so si Museveni nyesonga ze chaka kasajja wadde kayina ebintu line yake ya politics biba nogezo kwanzize mbadde nga nkolaga n'abasajja bange abo bemmanyi nti bawana Museveni bebe kulu nabeeranga naye nga wana Museveni banga ddene nenga nze ndi ku Besigye ekyo mukimanyi nga bebe kulu mukubira akalaakira amwogerako musabula nenga nze ndi saidi ya Besigye mu kampeni zo nga nze nsale kuba ngenda mu Besigye wange olwo bisere bamanyi Besigye answer nsonga kibo message nagambye muganda wange era ne mugamba nze wembalidde sibaze kusendeza leero naje mmanyi Museveni ajja kutuuka ekiseera aveeku bili abiri mugumu wataveeko alivaako kuba abantu tumukoye government eyo osanga ndi bako kyesobola nange okubeera nga nfunafunayo tebagenda kungamba nti kwata kwa minisita obutwale twaliwo ennono ezibeera nga zinneetaagisa obulombolombo obunneetaagisa ebisaanizo tebagenda kumpa ofiisi yiyo naye ndirabako nfunye omwaganya okukyusa obulamu bwange mu nsi entuufu mu nsi enkyusuubize awo nze wembalidde so si muntu kunkyusiza biiru ze nsobola okwekyusiza kuba mmanyi munnaye obulamu bubeera mu challenges but what makes life meaningful engeri gye tubunulamu ebizibu byaffe awo nja gendawo nkole waliwo ajja okumpa akalango wano waliwo ajja okumpa wano akalango nkateeke yampeyo $2 zange 2 ezo nga manyi nfunye zange ziriko musaayi ezo nziretereko kuzigula ebbiru ngula ekisaali kitizo zozi nzije mbaweere olunaku lutambule buti penge bwatyo kwabeera nebo ngamba nti ze kizibu kyange biiru kuba evaka eriri esite eryo nti biiru bayiga nti nkuba kyo buli akimuleekanya biiru kati evaka eriri esite eryo bagamba nti kavalinga biiru ze ajja kusirika yesonga kimuganda ngamba ate ze n'ekirala omusajja osimwinaako buzibu lenze mbadde nsaba atwale obuvunaanyizibwa buno wammanga simuka sigwena mukolaki ne bw'afunayo akadde bambi abeere ng'asobola okusitiikinga n'abantu kuba y'omu ku bo abali obubi si Penge yekka si Penge yekka nsobola okujjawo ne mbagamba ebintu ate tuli basajja abatuli bavubuka abagezi nnyo nsobola obbagamba wano ebintu bye mulina okuwulira mwena ne mukwatibwa n'ennaku nesigenda kukwata nnaku yange gye ndabye ku Bulaaya gikubaawo ngabo ne bakwata bibasanze mu Bulaaya bibashigwa kooti nga simanyi life yaabwe badde nnungamu wano ne bagibabuulira sigenda kukwata lunaku lwonna kino nkiddamu sigenda kukwata lunaku lwonna nkole video nti this is Europe I'm in heaven meka jigenda mumeka nga ne ku internet kinasooka okugaana ne mugana ekakense ekyo nkikwebalizaako wagana okuyingira evaka. This is Europe, we live in heaven. Awusigenda kubeera wo. Nja kubeera Europe mawaya asula mu kaluma akawunya. Mwanyi nazezali atunda akasola kayita council flats. Wenyemedde. Naye mmanyira ndikavaamu nga Kyagulanyi azze ku ntebe. Naye ate lwaki yakanteekamu atangamba nti nalina kunsasulira amasannyalaze gaako. Tekikola ati magezi. Lwaki oyansindika mu council flats kana ina kungamba nti no nina kubeera nga nsasula amasannyalaze gaako n'amazzi aga nsasulire nsiga kitegeeza obanga ngamba onneetaaga mu council flats kana ne konsasulira amazzi mbeere nga neebaka bwebasi. Is that how we want to live our lives nga tulina abaana? Antegedde Kawenkene Museveni akitegedde yansindika mu council flats
Achimanyi gye mubeera. Ka council flats gy'obeera. Kye kyakugamba ndi kankusasulira amasannyalaze ga council flat eyo gy'oli. Pepe kutaina kuta kazi mulimu abantu batagenda babulira mazima ngalo ne answer zola besite. Omuntu awagira musebeta sona akwesasulira eya kadi. Nesundize kuli bamusasulira zira ya shit. Ibeze sibisobola mwana. Sweden is heaven, Sweden is heaven. Teba kulimba wano si wamwe. Teba kulimba muleke kulimba abantu wano muli bubi. Njana kula video mwe nambe exposing all of you. Mulagalaga ebintu ebitaliimu ku bantu wano. Mulagalaga mbu simanyi nina driving license mbu nina kino. Everybody has this bullshit okubanga asobola ovuga emmotoka buli omu alina driving license. Buli omu alina buno obutuuku gundi. Buli omu alina driving license evuga truck. Anze envuga bimoloka. We talking about achievements so jeyi kibangali tuliko okujja ebigundi visa card za fembo eno card imanda mbude simanyi nkola bwenti. Mulimu propaganda atambula ku Bulaya kuno owulira mu Katonda mugulungu omwana amaanyi agwakozesa okulaga oba ekisiru n'okweyabisa. Asobola okwakwasa n'abeera nga asobola okukunga abantu bajjeko mu 7. Kuba itu abantu balaga byapa ffe tulaga zikkaadi. Abantu balaga mamotoka Uganda, balaga ebyapa, balaga zirwentozi nga gwojjawo mu kkaadi bwene evuga gundi ku Bulaya. Such nonsense. Such nonsense. Bibiri basibamu ku internet. Nonsense. Abantu balagamba yumbe wabo gye twava gye twadduka. Bazimbe ku vubi fe gye twadduka twalabanga ttanuulu. Someone is busy here showing us a ready passport. A ready passport. Someone is showing a driving license. Abantu bali Uganda bali n'ebiroto by'amaanyi kuzimba nga zinnakuma tusiba tugamba abanyere baganda banga abasoga bagwagala kugoba bamadivani bazimba amakolera agabo agasese ebikajjo bafune musukali nga kolero lirye lyabwa nanyini muntu akedde okezi kumacha nafuna emikwano aje kino kye badde kugamba batutuula wano tutuula ntugamba ayambadde Bulaya emikwano emekeje abazungu bokwanye wano mingi kwate wa investor batwale sito taliko okubeera ngo enabyo yiya jefe gye tuva nze nzaliddwa mu Kampala nzalwa zana imama yetata kisina kyalo ne mulimu abafe emitiya n'abafe Masaka twalayo ba investor mwana wafaanana watya emikwano gy'abazungu gisake olaba twabiranga Uganda naye nga wogamba bunjayo penipo but just because obwongo bwamwe buli encrypted just nyo bwagala nnyo kubeera bubeezaawo nga just temuli banonyi temutunula wala Kyagulanya omuyambye ko tya mu struggle tutandika preparing omujjo ogunatwala ba investor city nga Kyagulanya ze ku ntebe temwagala biwulira mwoza kimupenge ba viewers penge yakitwala penge wangu ba ku internet isire nakukuba ko nenga njogera biki baganda baffe bali e Uganda balaga mayumba someone is busy showing a European passport. Someone is busy showing abana bazalidde Bulaya. Jesus Christ. Kaboyi namwe mutimala mu amaanyi ku Bulaya. Nzivala nsagala nnyo mwana abantu bo Sweden nzimbatira naddala mwana. Abantu bo ku Bulaya mbatya nnyo. Ku Bulaya nga sakubanga kuliko omuntu ate obane kya tubereko ko mu family zilimu ko kasente nga wadde ko kasente wammo omuntu oyo omuntu kwatabende obaluzo ne background ya fezilo zimatalinga de tujja mu mbeera ye muntu waliwo abantu besanga wano ina mu ko kasente wabo bono yali mugagga wani wabi bali basomyeko bonde basomako babiwe background zabo kaslimu ya flame ya mulimu ko kwabina mu kasente mulimu ko kubatirwa volinze ko bagosose life za fezilo zo zimatalinga background ko abantu amune unyengeje beyisamu mwa nogana otundi yaddala omuntu Kwanze mbadde nzo mwami yakola ko ne video n'agamba mbu yangamba mbagenda ku interview nga ne mugamba mbu sokoleke mbalo okunywa enjaga. Video kwe bajinda gambo yano mugamba mbu mbadde nindako mbasoko ndinda mukawa malo ogenda okunywa kayaga nkomyo. Gomanje kitegeeza omuntu okugamba abantu bonti penge yangamba nti nga sinna kola ko interview kambalo gwe. Malis ye kaja akola. Ibadde webbanga. But enough is enough. Nange ntulawo nengamba mwa. Abantu ngaba ne storage. Bintu bingi nyo bigenda maaso mwana.
ngabe bantu bebamu abakubira essimu muganda wange muganda negoloza buzibu kibosanga nga tukola omulimu gwe gumu nga tukwataganya ddala ebyaddala sibya kwe backstabbinga sibya kulaba munno nga alirimbi muloka nga gwotema mpenda zikola mu sente mu linnya lye naye ebyaddala 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 nga tuli bachali badde ebyaddala nga tubirimu ngo nsona okunnesiga n'abaana naye nsobola okwesiga te omuntu n'abaana bange meze endowooza oba n'engeri gyamu gye balowoozaamu eyo bw'aba nzitira nze kinnuma mwana okulaba mulambulukufe mubire beerufu okola mulimu kiguugere tekikakatako kugugamba abantu bo nga si ba family nawe boli mu position e criticizing emirimu gy'abanno professions ebakola nabiki kye bakola nawe olina okumekinga ki obulamu bw'omulambulukufu penge ebya penge wano buli omu abimanyi temuli mu abamu agamba was looking for a sympathy card but today this thing is kino ekintu kyenabeera kyenasigadde ensigo y'okubeera nti ndi bwendi nkyagerezaamu kuba abantu tebabeera surprise nti you're paying bwati yensonga kinze nasiga ensigo nga nyisize nsinzidde ku mazima. You don't expect Bobi Wine okufuna okuwa ka million card. How kuki nabajja bagamba video bangambye mubakala ensonga za kalamaji ziziremesa ka million ofuna gundi naye nkubuuza kadi bagikuwa ogenda kweza ongani ntinga ka million obulombolombo bwe buliridda wa tebuliwo. So baganda bange video eno simaina kumanya sani jikozo wana ndi yajijeyo nembadde ninapo okuyisa omujiwulire nga fata kunga abana Uganda bavubuka